Amanya Alhaji Yusuf Badu Sebanachita. Ndi ku lukiiko lwa Kampala Central Twale. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda majivu ga Allah tabaraka wa taala zaako okusalira n'okusabira okukitibwa Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka hamidul majid. Ebigenda mu maaso ku ludda lwa Seeka wange, kuba muyita Seeka wange nti yali akulira ekitongole ekimu ku by'amaanyi mu Busiraamu bwa Uganda ekya daawa ekibuli. Ate namukyazanga nga asomesa abantu obusiraamu. Omusajja yasoma n'atakoma kusoma n'aweza eddiini ye ng'alina n'ekitongole eky'amaanyi ekitwala abantu e Makka ne Madiina ekya Mudharra and others. Kale mu ngeri eyo ebizze bibaawo oluvannyuma lw'okufa kwe ebimu tebisanyusa, naye ate era tekitegeeza nti bikyamu. Omukyala ekiriwo olwaleero kya Hajjati Kulsum okufumbirwa tekiriwo erwa Busiraamu mutuufu okufumbirwa, kubanga ebbanga lyayitako dda. Naye oli yanza kwebuuza nti abantu oba omuntu gw'alifumbiddwa oba bajja mu kitiibwa kye yali ne baba tebajyamu eba choice ye okufumbirwa omusajja gw'ayagala, nakujjako batandika okukaayana oba okwogera bino na biri byebiruma byokka. Ate yantwalako bino naye atera ebbanga omusajja yamala ng'ayogereza, tekitegeeza nti omukazi akkiriza. Ebbanga lyamala ng'ayogereza, okukuba kwogereza era omuntu waddembe okukunoonyerezaako ebbanga limala ng'omwogereza. Omukazi yekka wakyamira mu Busiraamu weewo ng'omaze okumwogereza ne wakwanjula n'atakoma kukwanjula n'akuwoowa. Naye omusajja waba tannakuwoowa, kyonna ekibaawo buba tebunafuuka bufumbo. Busiraamu bugamba emyezi 4 n'ennaku 10. Ekyo nga kitegeeza nti balabe ofudde tolina lubuto lwa musajja oyo. Bwe bakizuula nga temuli ofumbirwa, kyekyateekesawo ebbanga eddene otafaana na mukyala na mwami. Kasaba okakasa nti tolina lubuto, Obusiraamu bukukkiriza okufumbirwa. Ate tebuliiko nti ofumbirirwa wano. The moment kasita ofumbirwa n'ebintu byo era tebulinawo kye bugaana, okkirizibwa okufumbirwa ebbanga ly'omala nga ogenze otukudde tolina lubuto lwa musajja munda. Bakuwoowa oba bakugaba bakadde bo. Kati kino kyekoze ekyokutwala omusajja ewaabwe kirina buzibu. Ate n'okufumbirwa ng'ali mu maka ge yagabana, kubanga Obusiraamu butulaga nti yagabana ebintu ebyo mu Busiraamu. Bwataba wakaayana nti baagaba we baki, asigala afuna omugabo we n'agenda nagwo yonna gy'aba alaze. Obwo Obusiraamu kuba bulungi bwenkanyankanya. Ebintu bibiri byanjawulo. Abaana mu Busiraamu bonna basika. Kyo musooka okumanya nti abaana b'ofa oba nze bwe nfa oba omulala yenna, abaana bonna baba basika. Wabula basobola okwerondamu omukulembeze oba ssentebe waabwe. Naye Obusiraamu butegeeza nti abaana bo bonna basika. Ekibayita okusika nti basikira emaali yaabwe, ssente zo, ebyobugagga byo ne babigabana. Bwe balondamu ani abakulembera ekyo kirala. Kaakati enkaayana eziriwo era balizizzaayo mu bukulembeze bw'Obusiraamu ne bagamba naye okusinza gye yali akkiriza ekibuli
amawulire gavaayo nga bo bennyini bakkiriza nti be baagaba emaali eyo baba nga bagigabira abaana ba Muzaata n'abantu bekikwatako aba Muzaata naaba nga yafuna haki ye, ekyo kiwali kiraga nti wakyaliwo enkaayana. Tekigana muntu kusigala nga akompuleyininga nate era olina okukompuleyininga mu bali abaagaba kooti nekubulira eya busiraamu gyenjogereramu nekubulira. Kiba kibi bw'oba watwala ekintu ky'omuntu nga alina kyasuubira naye tekijjaawo obufumbo bwo. Olidde abakazi bangi asobola okukwata ono n'ono ng'anoonyawo omutuufu, kakati bw'aba yafunye omutuufu. Era ate baserebu wano mbalabula n'obasaba nti nga mubadde mufunye oba kutabukana musajja oba nga mubadde mufunye okwawukana oba okufa ng'obadde wafumbirwa nga ensi ekumanyi, olina okuba very careful ng'olonda. Bangi baba bakutunuulidde, gyabako mu kutunuulira gye bakumu kwegwanyiza, naye ate choice esigala yiyo, choice esigala ki yiyo gwe batunuulidde gw'osalawo nti ka ngende n'ono ndeko ono, lwakuba nti ebbanga lwobawo obudde obwo nga bagenda okolagana nabo wava obuzibu n'obaako gw'okosa. Kati oyo ngaaga nti bwe yali amwogereza yamuwa ennyumba n'akyala n'ewaabwe aba yamukosa, naye tekijjaawo obufumbo buno bwazzeemu nti butuufu. Owulira kubanga waddemba okukuleka n'ate naffe abasajja mu busiraamu nga tunatuuka kuwaayo kinaakuluma kutuuka enkya kyogera osalina okwegendereza. Naddala ng'ofunye abakyala ng'abo abayivu basereebu. Muzaata yali musajja amanyiddwa ensi yonna ne mukyala we bw'atyo, kati asomye n'afuna doctorate oba dokita. Olaba nti alina okuba omwegendereza. Owulira ku buli abadde amwejjera osanga kati asalaga ono ye muntu omuki, nendooza tumwagalize bufumbo butuufu. Era awo waliwo obuzibu naddala abakyala okwetuma amanya g'abasajja. Obusiraamu tebukiwagira nti buli ofumbirwa omwami gundi obeere mukyala gundi. Oyinza okuba mukyala gundi naye ng'erinnya lyo tolifuuse mannya go. Oba mukyala Hamza, mukyala Nyanzi, naye tofuuka Nyanzi, ofuuka mukyala wa Nyanzi kuba Nyanzi yabeera balo, naye tofuuka Nyanzi. Simanyi oba mukitegedde. Ekyo kati bwe buzibu obukirimu era ate kisoboka kubanga ekyamufuula mukyala Muzaata n'afuuka Muzaata kyavaawo, kati kyalaze ly'erinnya ly'alina okuyitibwa. Ndowooza ekyo tekiri muzibu, wabula tulina kinoonye mu ntandikwa tukyewala tutya, kubanga kiyinza okuba ekizibu okulimuvaako oba okuliggyawo. Kuba first of all yamuzaalamu omwana, second emaali ya Muzaata yagigabana ng'ate agabana haki ye ekitali kikyamu. Kati n'erinnya alina odidropinga bw'anaabanga teryagenda ku ndagamuntu, kubanga bwe ligenda ku ndagamuntu aba alina okugenda ng'omukazi omusomi omuyivu n'alayira nagandi kakati terikyali lyange olw'ensonga bwezi. Anti nkugambye si Kulusumu yekka, naye nkugambye nti basereebu bonna kino kyekimu ku byokuyiga. Si yekka, waliwo basereebu Besigye Arthur bemulabyeko nga akyusa abasajja mu ddakiika, n'afuna ono n'afuna oli n'afuna oli. Kakati kiba kitegeeza nti buteegendereza, sooka omanye ekitiibwa ky'omusajja gw'ofumbiddwa gwe bakutegeddeko bw'oli,
kakati singa wabaawo okufa oba singa wabaawo okwawukana kubanga bya buntu era bya butonde oba okusawagana oba nga gw'onoofuna tajja kuba nnyo wansi bw'ono sigamba nti ono ali wansi njala mufune bulungi naye buno kigenda eri serebu yenna tolina okuba very careful naddala ng'oselectinga obutaweza muwendo gw'abantu ogenda okuba nga gw'okutte akuleseewo gw'okutte naye si oyo weekanga ogenda onoonya so nga tonnatuuka kusalawo sooka oyinge obatunuulire then time etuuka gani ndowooza mbadde nabasatu naye gwo mutuufu ogaane kuyitamu myezi 5 oba mwaka ate bakulabe na mulala kuba mubalabyeko bangi saagala kumenya n'omu nye mbamanyi abadde basanga obuzibu naga natomera nalugwamu saamanya that kind of talk weekanga ozizo ekyaddiini tayinza kikakasa oba kigaana okutuusa nga amazima gavuddeyo oba obujulizi ku nsonga. First of all kyolina okumanya nti abakyala lumu bwawulira ngaowasiza asobola okussaako ekintu kyonna. Bangi tubalaba nga babakwata n'engoye zaabwe ne bazibajja kulaga nti zino ze nazigula tojja kugenda nazo wa mukazi wooli. Ate abalala osobola okusanga nga kyayogera kituufu nga sente zo zimuggyeko naye eddiini ng'eddiini terina weegaanira musajja kuwasa ng'akozesa ssente wabula bw'owaaba esobola okuyingira mu nsonga zoga nti mono muddize ssente za complaininga nti wazimuggyako kugenda kukola kintu gundi nozikoze that is ng'owaabye mu ddiini oba mu mateeka gonna naye kati embeera eriwo tuyinza okuga nti obubujja osanga bwomwogeza ebyo nini tumusaba agume alinde ajja kudda kubanga omusajja awasa n'agendako mu honeymoon ate oba oli awo ng'akomyewo oba obusiramu bugamba nti wasa 2 oba 3 oba 4 kasoba nga n'obatuukiriza n'otabalyaza amaanyi anyweze bufumbo na kufuba kulaba nti anyweza ekitiibwa kyalina kuba kati yavudde ku siteepu eri yazze ku ndala asale amagezi gonna nga dokita anyweze omusajja we gwafunye bazanye obufumbo bw'obusiraamu.